kyategeezeza nti Mr President alinga agamba nti egwanga lirye waliwo gye yaligura kyovara bali sigenda sirina gwe ndirekera. Mr President tubuulire egwanga lino waligura luddawa? Abannayuganda twesonde tukudizeewo fotuleke kubanga osobola otya kugamba nti sijja kugenda kubanga egwanga sirina gwe ndirekera liryo. Akakiiko k'ebyokulonda ijjo lyabalamu wano nga Bobi Wine agenze ku kakiiko k'ebyokulonda okubannyonnyola n'okubabuuza lwaki abonyaabonyezebwa bwatyo. Yali chairman wa Electoral Commission Byabakama eyagamba nti ye talina kyamanyi ne kebe TV ye bagisalako emyezi ebiri emabega ne social media ye tabiraba. SOPs Kyagulanyi zamenye akakiiko k'ebyokulonda kazitegedde ngeri ki. President Museveni ali waffe Rukunjiri Kabale okimanyi nti ne Kabale yamenye n'amateeka g'ebyokulonda. President Museveni? Yes. Candidate Tibuhaburwa. Candidate Museveni. Candidate Museveni. Kati bwe tuba twogera ku candidate katawo bwa president tobuleeta. Yanyonyeza akalulu n'essaawa 11 ziyitawo. Nze njagala kwebaza abantu ba NRM. Mumanyi nti buli kyonna kye bateeka ku Kyagulanyi abanunula Kyagulanyi ne bamweyimirira ne baraga ensi ntono bamuwarana abantu ba NRM. Teri muntu wa NRM atakubalaale nga bwayagala mu ggwanga lyonna. In fact na kino n'obwogenda mu opposition waliwo abazikubalaale naye at parliamentary level kati nga kiraga nti Electoral Commission yetajetinga presidential zoka. Why? Nga waliyo omuntu gwe baagala ye Kalyogo Kyagulanyi. Bebe Kuru yalemera muroka je yaberanga ne Kyagulanyi nga bali yeyo mu ghetto bali mu nyimba zaabwe. Kati ye achajukira Bobi Wine oli owebiviiri ono honorable Kyagulanyi sentamu Bebe Kuru tamumanyi. Kyovara buri Bebe Kuru waraga agamba nti I will crash akoze bigambo by'oluzungu nti I will crash Kyagulanyi. Baba deputy enene bwete mu ggwanga ng'agamba nti I will crash Kyagulanyi. Waliwo abamanukudde no banne. Now Bebe Kuru really bw'obanga tosaaga busaazi ngubwora bakana akata akasaaga manyi osobola kukuba akaana omugo nikakugamba nange nja kukuba nange tikasobola katuyo Bebe Kuru ku Kyagulanyi. Okay, bana flash lecture na Uganda tuyanza nnyo okutwagala mwebale kweraba munaffe. Mwebale kwekumira mukutu gwaffe the flash lecture na Uganda. Mukutu oguliko ensonga ezisomesa ensi. Omukutu oguliko ensonga ogubannyonnyola kiki ekibulamu kiki ekyo kigenda mu maaso. Mwebale kutwagala banaffe abali e Bulaaya, abali mu Kampala, abali mu nsi zonna ezituliraanye wano. Abamu ngambe twatumirako abali e Rwanda, abali mu UK, abali mu London, abali mu Europe, abali mu Spain, abali mu nsi ez'enjawulo. Kata Netherland zinarde y'abantu abamu nama abali mu Netherlands yuko utumide tubatumide mu kuyaga Sudan nange nabalabyeka South Sudan wali wabatu batugambe mwebale kutwagala era tusiima nnyo. Canada, Sweden olaba nti abayita ababiri bejjukanya Byarugaba nzijukiriza abe twadde twerabidde tusimira ddala ne banange nkyabasaba nange tubasaba mwekumire ku mukutu gwaffe nga muli balamu naddala twongera obbakatiriza nti tulina obulwadde obuyinda kati mu nsi essaawa zino Bungereza babagigaddeko amabaala amachurch n'abamu wonna kwanti because of COVID-19. Mu Uganda tubasaba mwambale masks abatalina ssente abamu musale obusuuka bwammwe mweteke ku mimwa abasobola okuyamba bano bannayuganda bannaffe abalala n'obotwala dola emu n'otwala paundi 2 nusu 2,000 eza Uganda tujagula mask eyo tujazibwa abantu twetaaga abantu bonna batusange nga tukyali balamu. Kabuza just mwezi gumu lwaki tufa mu mwezi gumu ffenna. It doesn't really make sense. We want your support. Let's save the world.
let's save everybody, especially all Ugandans, because COVID-19 is killing everybody. Doesn't know whether you're a soldier or you're a president or how big you are or how rich you are. This disease is very serious. And lastly, mbasaba abamu mwambala masks kuba nti abasirikale bakuba kibooko babayimiriza. No, don't put on masks because there is hidden force. Put on masks because you have to save your future. You have to save your life. Save everybody around the globe. And now, on the same point, wali kyabaddewo nti government ya Uganda nadda akakiiko ak'ebyokulonda kayiseeko abakulembeze ba presidential candidate basatu ku 11 omuli Katumba, omuli Amriat, awamu ne Bobi Wine, ng'omusango babagamba nti bamenya amateeka ago, the SOPs. Foko ne twebuuza kitegeeza ki lwaki bayiseeka bokka abala tebamenya amateeka ne tugamba temenya kitegeeza kofe ne tugamba tetujja kulonza tujja kutambula direct tugende eri ew'omukulu Byarugaba amanyi okutunyonyola obulungi n'okutegeeza ensi kiki ekitegeeza. Nanti guno omukutu gwaffe gwa buli ow'emyaka 2 paka ku myaka 10 tetuvuma tetuvoola naye tuwabula ebitatambudde bulungi mututereeze naffe tubatereeze. Mukulu Byarugaba webale kwera ku mukutu gwaffe akawungezi kaleero mwebale nyumba bamasiza tusimira ddala barabi baffe mwenna nga saawuddemu yewewa this time mukambabuuze ko mwenna mwenna bamazeeyo webale kubabuliza wamu sijja kwogera ensi n'ensi naye mwenna mbabuuzizaako. Kakati Mukulu Byarugaba waliwo ennaku zino ekiyindayinda mu ggwanga bayiseeko ba presidential candidates basatu out of 11 nga kigambibwa mbu bamenya amateeka ga COVID-19, the SOPs. Kofe ne twebuuza lwaki ate ne Katumba atambuza ekigere. Now Katumba ntacyatambuza kigere no namulabye nga alina ne hama nagwagamba nti abanabyabufuzi b'omu Uganda oluusi bafanagana n'ababbi abali mu gavumenti. Ababbi bali mu gavumenti tebalina magezi mangi, balina magezi matono. Buli mubbi yo n'omugezi aconsidering his or her footmarks. Mumubbi omugezi abba mu magezi n'abawano babba mu lwatu bwekiba ekikutya kyonna n'akisitula nibaja ne basanga nga tikuli yadde n'akasente n'akamu batuuka butuusi nga bamutegeera. Kyenkugamba nti bafanagana n'abanabyabufuzi bawano. Kati Katumba ayali atambuza na bigere talina yadde n'ekikumi nezisasula ku electoral commission kati bwatambulira muhama mwe bantu mwe tibategeera mu ani yamuleeta. A very expensive kakati kyenkugamba abanabyabufuzi baffe bafanagana n'ababbi bali mu gavumenti. Obwongo bwabwe simanyi engeri gye balowoozaamu n'oluusi bwe njogera bwe tubagamba nti ntandise kuvoora no. Katumba bwatambulira muhama exactly kitegeerekeka nti waliwo yamupolantinga mu just kubanga abadde neti namba nga tagirina ne sente kirabika yayinza kubanga teyaziwa kubanga yavaayo ne bagamba bajja kumukubira ekiro era bamukubira ekiro enkeera teramanyi yaziteeka sente oba yarazirina so akonkarese nga bayiza we bwakokarese now akakiiko k'ebyokulonda okuyita Bobi Wine ne Amuriat ne Katumba just kwebuzaabuza temuli ekintu ekirimu ekyamaanyi kiri kimu okuslowinga down entambula ya Bobi Wine. Ngetimuza just Bobi Wine bw'omutira olunaku district nyobozi mazi kyebaliko teri kirala kati kambabulire mulabe akakiiko k'ebyokulonda ijjo lyabalamu wano nga Bobi Wine agenze ku kakiiko k'ebyokulonda okubanyonyola n'okubabuuza lwaki abonyaabonyezebwa bwatyo. Yali chairman wa electoral commission Byabakama eyagamba nti ye talina kyamanyi
ne kebe TV ye bagisara ko emyezi ebiri emabega ne social media yetabiraba SOPs Kyagulanyi zamenye akakiiko k'ebyokulonda kazitegedde ng'eriki nayo ntegedde akakiiko k'ebyokulonda chairman akugamba ne TV ye talina budde tagiraba ne ye bagisarako social media tagiraba Kyagulanyi okumenya SOPs ejali mu field akitegedde atya alyoka bayite oreba nti abantu baffe oba balowooza nti kiki ekyengamba abantu ba electoral commission n'abannayuganda abamu abali mu gavumenti bo balowooza nti abannayuganda bali ebweru oba tibategeera gwe kenyine watugamba nti social media togiraba TV nakugisarako bagisarako atoyeta omuntu kuva mu field nti yamenye amateeka omenye amateeka ga covid kuruno wagategedde ota tubuulire Mr. Byabakama wategedde otya so nze ekyo kyendaba mu kiri kimu olwaliro Kyagulanyi abadde alina kugenda mu district nga 3 banya Ibanda Kiruhura nezo zeetoolodde awo kati wenjogera ayinza kubanga yakatuuka Ibanda bw'aba bavuze nnyo ayinza kuba natanatuuka kubanga bamazidde okukitegeera nti Bobi Wine buli lunaku akavalinga district nga 4 buli bw'omuttira olunaku nnyo obooze mazi bo baba bafunyeemu kubanga aba bagambye nti mumuyite now ekirala Bobi Wine nga bulijjo nga bwe mbagamba Bobi Wine bwe yatuuse mu electoral commission olwaleero yagenzeyo ng'alina obujulizi okusingira ddala bwa candidate omu Yoweri Tibwabulwa Museveni ng'agamba nti gwe mugamba nti menye SOPs ate ono ye kiki nga alina bwino yonna procession zibadde bakola ebyo nabagamba bwe yatuuka ne busi yanayimirira nga bali ku luguudo navaamu ebyo byonna teri Kyagulanyi kyabadde talina bwe yatuuka ejinja bwe yatuuka eyiganga bwe yagenda ekamuli Kyagulanyi nga byonna bibawa ntatonuye kati wuliriza ebyo byonna bye yabawadde nga nebyakasoro mu ebiri nakasoro babadde bamuyise electoral commission yagambye nti ebyo tibabimanyi tibabirabanga kakati abantu bano bagoberera mwagala kutugamba mugoberera Kyagulanyi yeka era n'engobera gye mugobereramu mwe mugimanyi yeka kubanga timulina ku social media timubimanyi kakati awo mugoberera omuntu omuyeka mu ngeri yammwe President Museveni ali waffe Rukunjiri Kabale okimanyi nti ne Kabale yamenye n'amateeka g'ebyokulonda President Museveni yes candidate Tibwabulwa candidate Museveni kati bwe tuba twogera ku candidate kya kati awo bwa president tobuleeta yanyonyeza akalulu n'essaawa 11 ziyitawo mpaka 12 n'okweyongerayo kati ebyo electoral commission yo tebifaako tebimanyi so ekyengezaako kubategeeza obwenkanya obufumbekedde mu kakiiko k'ebyokulonda no mu gavumenti okutwalira wamu byebyo byetwogera bwino yonna gwe yaleese ng'abalagana abapoliisi bali wabbali nga batunula butunuzi bali nga bakola ebyabwe naye nga Bobi Wine ye yali ebibye buli walaga masasi tiyagasi kati kano kakiiko kikano kyovula nabagamba nti kasooka Uganda ebeerawo tetufunanga kwa kakiiko akaswazize ensi eno Uganda nga kano titukafunanga mu Uganda muno so Kyagulanyi agenda kubonaabona bubonyaabonyi naye ajja kuguma kubanga omwezanyo gwe yayingiramu agumanyi nti gugudde olubege
now okubayita okuyita amuriat ne bayita katumba ngabwe nabagamba izo nva ndibwa. They are simply targeting only one man Kyagulanyi. Kati katumba mufiriza ki? Ayiberedde mu katemba we. Omufiriza ki? Weewawo amuriat yetaze yagambye ntali wara ajja kujja simanyenga obancha obaddi omuntu ali omu yekagwe batajetinga gwe bagenda okufiriza Kyagulanyi. Now ebyakakiko kebyokulonda batumalira na biseera bya bwerere. Twali badde twogera n'ensonga ennyingi ziruma Bannayuganda. Kati kakiko nga nkataddeawo njagala kubategeeza kino. Mumanyi bwe nabagamba nti Malende looya wa Nuupu y'omu ku balooya ba Nuupu yanunula omwana oli gwe baali batutte Nobert aliho n'amufunira bbiiro mu kooti e Kayunga. Nabagamba nti nja kumubuuza ndaba omusango gwe bamutaddeko kubanga njagala kubajjukisa tutambule nga wamu buli kaseera. Aliho yakwatibwa ekibuku ne bamutwala n'amara kumpi wiiki mukomera nga bamugamba enanga ye kenyine yatugamba nti ako kanta kayabika yali kali kabomu naye yakakasuka y'omu ku bakumi ba Kyagulanyi yitibwa Nobert aliho. Kyovula nabagamba nti muntu kyasobola kukasuka kabomu ate ne mumutwala mu kote za bulijjo. Kati wuliriza gwe nabuuziza Malende nti bamutaddeko Nobert aliho bamutadde musango ki? Omanyi kye bamukyajinze? Misango giri ebiri bayinza n'okwongerako emirala. Ogusooka okusasaanya COVID. Namwe muwulire bwe mba njogera ku kakiiko k'ebyokulonda ninjogera ku gavumenti eno abantu abamu balimu kuntegeera. Simanyi ekyatuuka mu gavumenti eno ya President Museveni ze sikimanyi. Murabe ekyaliwo wali n'engeri gye bakwatamu Nobert aliwo kati batuuse mu kooti babulwa ekyokumuteeka kuli bagamba nti bamutaddeko omusango gw'okusasaanya COVID. Ogwe gumu. Ogwokubiri gwewuunyisa gwakwambala ebyambalo bitakirizibwa. Kakati muwulirize ebyambalo ebitakirizibwa kano ka red ballet akakofiira amaje ga Uganda go gagamba gakagazetinga ntaka ekyo kyambalo kyabwe echa red ballet. Point taken. Nabagamba ko mu mateeka ga Uganda bw'obona omusipi nga gwa maje obenga atonga za maje obenkofiira ya maje obekiso you have to be court martialed. Kati bwe bamuvunaana nti yalina ebyambalo byamwe ate bwaki mumuteeka mu kooti ya bulijjo. What a contradiction. Kakati wulira ebyo oluusi byembuulira abantu ndowooza abali mu gavumenti abamwe abategeera ne beesika ne bagamba nti bano bakoze kiki. So ebyo bintu oluusi bye tunyonyola abantu ensi ne yeewuunya. Kati abantu bano baana baki? Ekyo nkivuddeko. Nze njagala kwebaza abantu ba NRM. Mumanyi nti buli kyonna kye bateeka ku Kyagulanyi abanunula Kyagulanyi ne bamweyimirira ne balaga ensi ntono bamuwalana abantu ba NRM. Bebavaayo? No, signa kuvaayo buli kye bakola. Nakugambako nti Kyagulanyi bwe bamukwata nga bamuteeka na rufenya. President Museveni yali muloto. Iwe yafuna okusinga laale y'amaanyi abantu ab'amaanyi. Kubona yali akwati. Nga bakugamba nti nayo ye mukwata wachi kubanga bamukwata nti amenya mateeka akunganyiza abantu. Eruuka. Naye emmwe muloto waliyo ekibinja ky'abantu ekikunganyiza Museveni abantu nkumu. Kati nze mbabulire ekyo kitegeeza nga balinga abagamba nti nayo mukute wachi. Ne busi yabweto bwe bakola omanyi abantu bwe batandika okugamba Museveni ye bwajja n'omumotoka tavaamu
orabe kye baagala okukora Museveni kye bamuwolereza abamukolera kampeyini baagala bakimenyewo mangu baali bagamba nti Museveni yeno mu motoka tavaamu kati okwagala okukimenyawo abantu be simanyi ntegeerekeka okwagala okukimenyawo nti onaalimba bwe yatuuka ebusiya nga bamukunganyiza abantu nga bali wabbali nga bangi n'ava no mu motoka n'akazinda lunayogera nabeeri asaasanya kakati buli kimu NRM ekyekola oraba nga eri mu buufu bwakyagulanye omwana ono abakubye n'abateeka ku ttaka bo tibamanyi nti buli kye bakola batambulira mu panki za Kyagulanye kati omuvunaana ki kati nobwa natuuka lwaliro nobwa yagenze leeti bwa natuuka sawa 12 munamukwata oli bamaze dda kumugirira ekkubo olekye olekabale kumpi zatuuse kumpi nokwagala okutuuka saawa emu ono agenze bugenze ate nga mwe mumukereyeza bwa natuuka 12 mugenda kola ki nga mugamba nti fe titwarabye bwe mugamba nti timwarabye muba mutawanira bwereere abantu babategeera dda kulaba Mr. Byarugaba bamanyi ensonga zo bannaffe abatula bali ku mukutu the flashlight channel ensonga Byarugaba zayogerako atalina matu awulire ekituufu kiri nti oba ye President Museveni campaign zatuse paka saa 12 ezo ono zituuka 11 ne bamuvunaana ate lwaki bateekako embeera eyo sono kye bannayuganda abatulaba abali mu seno yonna tubeegayiridde tusaba topic eri mu ddira essaawa zino twebuuza lwaki bayisekwa n'abamu mu kakiiko ak'ebyokulonda nti bamenya amateeka aga COVID-19 ate abamu ku abo batayise bali mu gamenya si ekyo mu Byarugaba erimuko gye twayise propaganda eri mu politics yoyo yennyini naye ekituufu tuddawa kati nga kakensa waffe mu Byarugaba beere nga tunagenda wala ku mukutu gwaffe amannya kati ge bakutuumye agamu dabe gagende gakwatayo omeka tetubakyala kwita Byarugaba kati ofuuse Dr. Byarugaba bampita aganga abamba kati ofuuse bakwise mezaya naye abantu kibalina kumanya kino kyo bakimanyi teri muntu wa NRM atakubalaale nga bwayagala mu ggwanga lyonna in fact na kino nobwogenda mu opposition waliwo abazikubalaale naye ati parliamentary level kati nga kiraga nti electoral commission yetajetinga presidential zoka why nga wali omuntu gwe baagala ye Kalyogo Kyagulanye Kasoro ye minister omubezi wa finance wa microfinance ewaabwe ekyotera nabagamba yakubalaale n'emenya n'emiti nga poliisi bali awo bakuuma bukuumi bakuma bamenya electoral commission muba yayisse y'omu ku bo abo nabo kubayita nvandiibwa nti Kyagulanye timuyise yeka nti naba NRM nabo tubayise omanyi bwe bagambye Kasoro yagambye bwe yatadde press conference n'agamba nti bangambye nti siddamu kakati anti ekye tugamba buli muntu yena n'asobyanga mujja kumugamba nti toddamu kyekibonerezo kyammwe kimaze kutegeerekeka okitegedde bwenkola ensobi yes toddamu kubanga ne Kasoro yatugambye nti bangambye nti siddamu bayise ne Panado wa iganga independent ne NRM leaning abo babayita nga abagala kwejjako kiri nti bwe tunayita ono bwe tunayita bano bajja kugamba nti abayinari mu gato balese teri muntu amenye amateeka ga COVID mu Uganda muno ng'ekibiina kya National Unity Movement taliiwo bebabaga amateeka bebagamenya nga kwotadde ne baminisita si mu makanisa nga n'amakanisa bakyagagaddewo nga bagenda mu makanisa mwe basinkanira abantu nga bagenda buli wamu nga mu luguudo buli kimu kakati ono Byabakama yali badde atuleka give us a break wali badde otuleka
oba tulina kyakukora lekulira njogedde kitaliiyo mu nsaasire kubanga mu Uganda muno temuli mu kalisha yakulekulira banga singa mweri Byabakama teyali badde chairman wa electoral commission teyali badde chairman wa electoral commission Ibrahim Nganda bamutadde mu komera simanyo bamutadde Ibrahim Nganda ruwa kukuba kampeyini bwakuba rali owa FDC naye Kasoro eyakubye rali gaggadde ngesinga ya Nganda emirundi nga 10 iyo bamugame tutoddamu Nganda ali mukomera Honorable Kyagulanyi owa Democratic Party nga muwagizi wa Kyagulanyi he was simply suspected tiyakuba rali bamutebereza nti yandiba ayagala kusinkana abantu bamutwara kitali mukomera naye Kasoro owa NRM ne Panado babagame mweti mudamu kakati nze kyembuuza imwe bantu bari mu government mwe muruhoza nti abantu fa bari bweru cyena kugamba ko nti abantu abamu tibali na magezi kumanya nti nafe turi bagezi mbasivumye nti tibali na magezi go kumanya nti nafe turi bagezi tusobora kumanya nti bali imba bulimba babalowooza baloza tetulina magezi nti tulowooza lazima singa babadde bali na magezi go kumanya turi bagezi nga Byamukama yali itawanidde bwe yali tawanye okuyita Kyagulanyi ne banne nga Nganda ali mukomera Rwarare Kasoro nga bamugambe ndwe wa matoddamu kibonerezo ntoddamu niye dirayo so now nze omulimo gwange abatuliriza njagala oluusi eno programu tugiteeke ku revendara nze omulimo gwange gwa ku dismontoringa alliance against our candidate Kyagulanyi n'abamuvuma ebyo byonna byenjagala nga ngende nga mbanyonyoranga kati naawe ekyenjagala okubategeeza mujjukira luli mu katambi aketwasindika nga tukola analysis Kyagulanyi kyeyakora mu Koboko nga awagidde owa NRM Dr. Ayumi nabagamba nti nga amaze kuwagira Dr. Ayumi abamuwaralira abamuvuma bali bantu basatu aba NRM aba DP ne FDC sara bawanupu no yadde n'omu nemuwulirize bino kyembagamba nti Kyagulanyi ono ekyatakozese bantu mu ggwanga muno nga tekiriyo kubanga mugezi abayitiriddeko wuliriza bino Amuriat yatuuse mu Karamoja naye ndoosinga omuntu wa NRM ali ku kadi ya NRM n'agamba nti mumumpeera akalulu Amuriat owa FDC bananga ebintu byembabuulira bino oluusi abamu muntegeera bulala kati aba FDC Honorable Kyagulanyi mubadde muvuma waki nga president wa FDC akoze endorsement ku muntu wa alina kadi ya NRM kyenkugamba kati nze njagala abantu ba nuupu ife katu abawogera Kyagulanyi katumuwagire Kyagulanyi will always lead and others will follow mubaleke damu akantu ako Kyagulanyi will always lead and others will follow imwe mubaleke kati oyo yaso ate kambabulire kabe mawo kabani bona bagenda kuindosinga abantu benjawo Kyagulanyi ngabo yabagamba abagudda amaso yes abagudda amaso omwana ari maso gamwenyo emisinde jadduka tabagisobola emisinde jadduka araka gamba ke yayogera nga ayagala nti president Museveni yabafuga mu ngeri ya kiwekera yayagala bamujiko mu ngeri rabada bayakaitata mu ngeri ya speed bwetu kati speed jabatwara mubona abavuga yayiriri ate yayimba ko ruyimbo mwana oyo ngarugamba rutya bwejibe emisinde somebody will I don't know I will remember that song bwejibe emisinde ndi waranyo abangoba ndi waranyo mujja kurujikira mu bwejibe emisinde abangoba ndi waranyo so echo ate likambabure nenyimba za Kyagulanyi bwozigoberera zibade ne communication bwozigoberera they are communicating something ngoraba omwana ono bwabanga tiyetegeka obudde nga bukyali ndoza yaliko omwoyo wa Mukama
bwogobera n'ennyimba ze zaliko omwoyo wa Mukama. Bw'abanga tiyeetegekadda yaliko omwoyo wa Mukama yamukulemberanga. In fact kyovula ngamba n'abantu omanyi abantu bangi baagadde nnyo Kyagulanyi okumuteeka mu bintu by'amawanga. Naye gwe raba Kyagulanyi oba ani yamulagirira agenda wase ewaffe yentungamu nga kikulaga omuntu atambula ku mawanga tiyaligivude mu Buganda n'agenda nawasawa entungamu Museveni gyazaalibwa ne mukyala we. Okumanga misaga Katonda ali muzibu mu kintu kino nti Bobi Wine ye mu byafaayo byagamba omukyala era yamujja mu church yali mu njagaze olinga ali mu church namugamba nda konsooke malirizo service nga okumanga byonna biri mu Katonda ebintu by'omusajja nga bwe byali. Ekyenkugamba nti Katonda nga yakuwadde n'ennumezaara ono mwana kusinzira engeri gyaze ng'akolamu ebintu bye ng'olaba tali yeka. God is on his side always every time. Ze kyendaba kumpi buli kyakora China sigino China we kyatandikira ngenda mu maaso bulinze buli muntu ayogera ku Kyagulanyi nga musiga enziro gwe mulimo gwange kati okujja ninzisangurawo ate mu bulungi si mu bubi. Kati n'abadde ndaba ku TV ezimu nindaba eyali mukwano gwe ndowooza kyali na mukwano gwe Bebe Cool. Abantu abamu bayinza kwanga tibagala n'okumuwulira kubanga ekizibu ekiriwo Kyagulanyi yali ku mwana oyo yamuleka dda naye oyo mwana yalemererwa okumanya kyenkugamba kiri omuntu ekyokubiri omuntu asobola kubulwa amagezi agamanya nti oli mugezi okumusinga. Kati Bebe Cool yalemera mu Rock gye yabeeranga ne Kyagulanyi nga bali eyo mu ghetto bali mu nnyimba zaabwe. Kati ye akyajukira Bobi Wine oli ow'ebiviiri ono Honorable Kyagulanyi sentamu Bebe Cool tamumanyi. Kyova olaba buli Bebe Cool waraga agamba nti I will crush akoze ebigambo by'oluzungu nti I will crush Kyagulanyi. Babadde ku TV enene bweti mu ggwanga ng'agamba nti I will crush Kyagulanyi. Waliwo abamwanukudde no banne. Now Bebe Cool really bw'obanga tosaaga busaazi ngubwora bakana akata akasaaga manyi osobola kukuba akaana omugo nikakugamba nange nja kukuba ninge tikasobola katuyo Bebe Cool ku Kyagulanyi. Really Bebe Cool osobola okurashinga Kyagulanyi. How yagenze maaso n'agamba nti nze nsiima Besigye amaze emyaka 2 nga ali mu opposition naye mu rutaro rwe abantu abafa ku lulwe tibasuka mu 10 naye ono omwana bw'amuyita n'okumubwita nti this boy oyo Bebe Cool nti this boy abamba mwita Bebe Fool nze kyo saagala omukutu gwaffe ffe tuguwa ekitiibwa we want reasoning kati nga Bebe Cool agamba nti naye ono ye awajide mu myaka 4 kumpa abantu 2 bafudde. Mujukire y'omu ku bawagizi ba President Museveni abali ku ntiko abamunyonyeza n'akalulu. Naye raba Bebe Cool ekyayogedde niyeerabira nti President Museveni nga anyonya obuyinza yamala emyaka 5 mu nsiko emitwalo 8 gye gyagwa mu Luweero. One region. Naye ekyo kyo kitegedde abantu baffe njagala tutambule wamu. Bebe Cool avunaana Kyagulanyi nti yebwaze omukunyonya obuyinza mu myaka 4 gyokka abantu basuka mu 10 nga bafudde. Naye muwagizi ogwawagira mu myaka 5 nga anyonya obuyinza kumpi emitwalo 8 gyagwa ku ttaka 8 mu Luweero. Obwo bwe bwongo bw'abantu baffe ekyayogera tamanyi kitegeeza ekyayogera tamanyi nti waliwo abantu bali ngaffe tujja kumubuuza nti atugwowagira yo nga mu myaka 5 8 gyagwa ekyo takisobola kukirowoozaako dividing abantu 8 tuba dividing abantu 8 mu myaka 4 ani asinga mu ekyokubiri ekyenjawulo ekiri ku Kyagulanyi ate ye
si yayisse nakuta. Ne the other side gyenjogerako yo balina emundu nga zikekera ng'emirambo gigwa nga bebatta. Ono gwovunaana ate ogwowagira ate yayisse. Yayisse nga bantu beekarakasa mureke omuntu waffe kumubonyabonya ate oli n'abatta. Sina Kyagulanyi tatanga ku muntu yadde n'omu. Naye tuli mu kika kinsi ya democracy so kiki. Kakati ebyo byenzize nga ndaba nayagadde ebyo nabyo tubyogereko. Kubanga abantu banuupu mubeere basaale. Abantu bano mwe timubazanyisa. These people are out to tarnish Kyagulanyi's image, Kyagulanyi's name. Beche baagala okumuteekako buli kaseera kyovura banaalese n'ekyomukyala wo kuwasa omunyankole. N'awasa na president waava. Ndabye abantu bangi. In fact n'abantu bangi abankubira bagamba nti bwakimpagira Kyagulanyi ng'agendera ku mawanga. Abaganda ne baza kututema. Oguburi kwagira Abaganda ne baza kututema. Nga kiringa ekitegeeza nti Kyagulanyi ye agendera ku mawanga. Ekitali kituufu. Ekitali kituufu. Bwaki amawanga gonna omwana ono gamumbulensinze. Lwaki? Singa badde atambula ku mawanga. Yes, singa badde atambula ku mawanga. Ekirala, Mr. Tibuhaburwa yabadde ewaffe Kabaale ne Rukunjiri. In fact kino yakyogeredde Rukunjiri. Yagambye nti tasobola kugenda. Tasobola kuva mu bukulembeze. Kubanga nyonyo omuntu gwa nalekera eggwanga tamulaba. N'anokorayo Kizza Besigye nti Kizza Besigye tasobola kumulekera ggwanga. N'anokorayo General Tumukunde nti tasobola kumulekera eggwanga. In fact yabagambye nti balina mugaso. N'anokorayo General Muntu nti tasobola kubalekera eggwanga. Bino abyogedde ng'ali mu Kabaale. Ng'ali Rukunjiri, ng'atuuse Rukunjiri. Kirimu ebintu bibiri. Ekisooka ndi ku kire ky'amawanga. Mr. President, ekisooka Kizza Besigye teyeesimbyewo. Bw'aki omuteeka muntu togenda kumulekera ggwanga. Nga tali mu race. Nga tali mu race. Ekyokubiri, bw'aki oyogera ku Mugisha Muntu ne Tumukunde. Bebeesimbyewo boka. Ayogera ku power. Bw'aki toyogera ku power. Oba Katumba. Oba otegeeza nti power woli mulekera. Oba Katumba. Orabe ekintu kyaffe abantu baffe nga bwe balowooza. Ekyokubiri, kyategeezeza nti Mr. President alinga agamba nti eggwanga lirye waliwo gye yaligura. Kyovura bali sigenda sirina gwe ndirekera. Mr. President tubuulire eggwanga lino waligura luddawa. Abannayuganda twesonde tukudizeewo ffe tuleke kubanga osobola otya kugamba nti sijja kugenda kubanga eggwanga sirina gwe ndirekera. Liryo kyekitegeeza. Oba akantu ako kansanyusiza nti bw'aba agamba tasa kulekera ggwanga tannamulaba gwalirekera. Kaakati oba alina gye yaligula ng'atubanja. Atugambe ffe twesonda Abannayuganda tusobola kwesonda omwaka mulamba oba ebiri ne tumusasula n'atuleka. Asigale mu nnyumba ye naffe tusigale nga tweta. Abatulaba Mr. President alo ebigambo byayogera n'abaali nabo bo ne beesirikira naye nga birimu amakulu mangi. Really Mr. President bw'oba nga omanyi nti katakalulu ke kakujjamu nga si kirala statement eyo gy'okoze ekwataganira wa n'akalulu sisobola kugenda kulirekera bano banga yagambye tibalina mugaso. Who owns the country? Yagambye nti n'okubasindika nze nzize nga mbasindika okuyimirira okubaawo. Bwe yayogedde abasindika ku kawuuba kye yayogedde nze nzize nga mbasindika. Mugambe ngende rudda weera eggwanga ndirekera ani. Era n'olw'ensonga y'abantu abali ku mukutu gwaffe the flashlight channel tugenda kukomekereza wano n'ekibuuzo ekibuuza who owns the country.
ensi eno yani Uganda. Togenda wala, it's all of this Uganda belongs to all of us. Kadwacho omuntu omwagamba tajja direkera muntu. Kyendengeza abana Uganda, kyembalengeza kati. Bwacho omuntu omwava alinga agamba nti gwanga yerirye ng'omuntu. Ataza ngacho akidingana my oil, my money, my people. So ekyo kintu lazima Mr President walikyusizaamu mu njogera. Walikyusizaamu mu njogera. Otherwise abantu bajja kukutegeera bubi bagambe nti nakaruru. In fact politically kirina n'ekyo kitegeeza. Era agezamu kumalamu abantu amaanyi nti mutawanira bwerere sijja kugenda. Weewawe yagambye oluvanyuma nti ngenze mu kooti. Ekyo kyeyaliyogedde. Kyeyalisimbyeko neesira nti kooti abantu kye banaasalawo kyengenda okukola. Singa ayogere ekyo. Yes. So sikugamba nti sisobola kugenda kubanga sirina gwendirekera. Ate ekyo ate oraba alinga akutegeeza ntakaruki yateekawo ka kiguumaaza. Kubanga bwebanga waliwo akarulu tiyalirese ensonga eyo. Nsijja kugenda sirina gwendekere gwanga. Nga muri mu rwesa abantu 11. Tekikola makulu. Tikikola makulu kubanga omu bwe bakuwangula kitegeezo jya kugenda. Kati ye kyayogera ageza ko kutegeeza abana Uganda nti sirina gyendaga. Mutukirize bana Uganda n'emikwano gyaffe mwenna abatulaba bali mu nsi ez'Ebulaaya ne mu Kampala wano. Nadamwe bana Uganda mwebale kutwagala. Kino nkiddamu mwebale kutwagala. Nakye mulina okumanya ku mukutu gwaffe guno ffe tetuvuma tetuvoola. Ensonga abakulu banze boogerako ne mbalaba zibagenda mu myaka gyabwe. Kugamba bannyonnyola, bategeeza ensi, bategeeza gwe nange. Ate naawe mukama waffe ali mu ntebe. Oba nammwe mwenna abali mu security organs, mwenna abali mu bifo by'enjawulo. Ffe tetunaba kuvumako ku muntu, tetunaba kugamba we are educating people on how things should be moving. Keep on up channel, the Flashlight Channel Uganda.